Binnyokondo Donald Trump bwe yaggyeewo sente eza USAID wattu ekintu kyakyuseemu. Fadde bagamba nga tutatina nnyo oluguudo lwa Nabunya Road okukira ku Papa Paul tugwe mu Ndeeba. Nga tuga nti abantu aba ate ba mu Makindye division e Makindye bebbiina mutungo tuga ffe tuli beno wa Nabunya Road eno ku luguudo lwa Papa Paul nga batu ntugano Katonda ola ekisira kyatuuse. Binnyokondo Donald Trump ekintu najja n'akikuba ku mmeeza. N'agamba ko sente zimwe zibadde ziva mu America mu USAID. Sente zino zibadde zigenda ku akaunti ya government ya Museveni era nga ziri obukadde buno bwa $. Nga sente zino ziyamba abakozesa oluguudo luno lwa bbiina mutungo mu Makindye. Kati n'obuuza abantu bano wammanga. Musajja mukulu Niyonzimana Alozi Sibujingo. Ffe olyo tugamba nti oluguudo tumanyi mu Uganda ffenna Katonda lyetutonda oluguudo olwo lugenda ku Papa Paul lwa Nabunya. Gwe n'ogamba nti amuli bebbiina era ne ssente tuzifuna. Mukulu wa Bedi bwandika nabo ne tugamba ekigambo kye kimu. Anita Mboge ne tugamba ekigambo kye kimu. Frank Gashumba tugamba ekigambo kye kimu. Basajja Mivu ne tugamba ekigambo kye kimu. Baramba Rugahan tugamba ekigambo kye kimu. Ba NRM bloggers muka ku Lubega tugende ku Masasi Mpuga Nsamba Mabike n'abala mwenna. Kati bakulu abazungu badde banyonyola sente zinengeri gizitambulamu. Mwawuliddemu nga mulimu sente za national platform teziriimu. Lwaki sente zigenda ku akaunti ya Museveni ne family ye. Nabagamba nti Janet Kembabazi ayingiza container za lubricants n'obutabo ku kisaawe Entebbe ne buyingira mu masomero. Era bayina na clinic zabagabiramu amakerenda agakyusa abaana abalenzi ne bafuna embeera y'ekikyala n'agaba abaana abawala ne bafuna embeera y'ekyami okubakyusa mu ntegeera yaabwe. Kati munnange ebintu bino nga muloza tebyakusaaga. Naye Katonda mwatalira paani ate paani atakyusa size atakyusa shape. Lwadde luli nga Binnyokondo Donald Trump akawangamula video nga zivaayo. Taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really outlaw. It's become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it. Oh, look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million. And Egyptian tourism, $6 million. And I heard on Sean's show last night, Kati mukuru amanya gensomye Yoseriti bahabula ne government yamwe twagala mutunnyonnyole mwe abafuna sente zino abebbiina mutungo mutunnyonnyole sente zibadde zikola mulimu ki nga munnyonnyola ffe abayita ku luguudo lw'e Nabunya olugweri mu Ndeeba ku Papa po mutunnyonnyo kuba bujja mutuga ffe tuli bebbiina tubaga ffe tuli bebbiina tubimanyi sente zijja ku akaunti zammwe mwe abebbiina mutungo mu Makindye division ffe tuli beerubaga Yoseri ffe tuli beerubaga eno ku Nabunya Road gye tutandugwa mu Ndeeba eri ku Papa po mwe muli bebbiina e Makindye kadduza mutegedde Katonda tali anguzi abeerubaga tuwangudde abe Makindye mujja tunnyonnyola miliyoni bwebumbi 14 mu obukadde 8 sente zembadde mukozesa nga muzijja mu USAID nga zipromotinga division ye Makindye eyebbiina mutungo fe abeerubaga nga mutusibako oluguudo lwaffe mulwogerera bubi nga ate mumweri muli mukozesa bintu bitategereka. Kati twagala bategeeza bakulu olw'olumu mulekanga abantu ne boogera obudde bukyuka buli kimu ne kikola ki ne kitegeera. Kati Katonda akyusizza ejjinja musobola tuwa ku mbalirira y'essente ezo fe abeerubaga eno ku luguudo lwa Nabunya tusaba embalirira ya Makindye division mutunnyonnyole sente ezibadde zikola Makindye division mu ggombola y'ebbiina mutungo sente ezo mubadde muzikozesa kira baani abadde bazirya fe abeerubaga eno ku Nabunya Road ffe tubuuza fe abeerubaga division eno abayita ku luguudo lwa Papa Paul lwa Nabunya ffe tubuuza sente zaffe zibadde sente zimufuna badde muzikola muki ffe twabagamba tuli beerubaga ku luno oluguudo gye tutuvaawo abo
awo tetuvaawo erubaga tetuvaawo ku papapo kola oluguudo tetuvaawo kati mmwe aba division y'e Machinji abebbiina mutungo mujja tubuulira expenditure ya ssente ezo ate mulina okutwetondera ekifaananyi kye mwatusiiga mu ggwanga nti kyali kikyamu fe abeerubaga eno ku division y'erubaga mujja twetondera awo tuvuddewo situwagala tulwewo nnyo oza mutegedde kati nabagambyeko Simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV mikwano gyange abali emitala w'amayanja abali Qatar abali Dubai abali Saudi Arabia abali Oman abali Qatar abali mu US abali mu UK namwe abali mu South Africa namwe abali ku muliraano Kenya mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutawera okubanga mutuwuliriza omulayikinga omusubscribinga omusharinga wawula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobole okubanga ofollowinga buli kye tukola naggamba nti okona ku kigambo subscribe towerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV mikwano gyange mmwe abali abampuliriza mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogwo ogw'obutaweera ngenda mu maaso n'okutegeeza abantu mwena abaagala okulanga ne Yugi Updates TV ennamba y'essimu eya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobole okuba nga ocommunicatinga naffe tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo osobole okulanga bizinensi yo nawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza ng'abalala bwe muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mweraba